mutabike wa Chameleone akakuba akayimba basiima ogenze naye abantu baganye okusiima yakukulumira abayimbi banne okuli Eddie Kenzo president waabwe wadde okusiimako wadde Chameleone bagenda ku bujjanjabi tewaliko nnake baateekawo kulaga just amawulire gokka ge gaagira abamawulire bamubeereddewo ene yeebuuza federation ne mukomawo wadde okujja okumwanirizaako ku kisaawe Chameleone yeebuuza tebalina mpisa nabo federation Chameleone yatandikidde mu ntalulira Federation here. Chabade chafswara nyo, chibanya liza ya mamu kwa nuba wini munawe. Chano nyo, chibati ya domo waka. Wala watu kamatikizi mtuwachi, mtuwamu. Obaka ule wamontu usizwa president wa federation, ni kabineti ya mwe. Sada kumba njiwa, netu meelewa mtu. Chameleone akomyewo omanya atandise Chameleone yabaddeko n'olukiiko lw'abamawulire ng'ayogerako n'abamawulire yababuulidde obulwadde obwadde bumuluma bwe yatugambidde wano byonna bamanya nti binabadde naye buli omu n'afumiitiriza buli omu n'ateebereza naye nga teri amanyi kituufu kirali kinoma Chameleone so okwanjula of course baga nti byobulwadde bwa confidential naye yatwafuka family mulimu bisobola kwesigaliza bwongo obulwadde bwali bunuma era obulwadde bwali bumonyamonye bwabuyita pancreatitis kebayita akanuma ensuubira mu Luganda nga mutawaana guli nti ebibuleeta obulwadde bweba bingi nnyo stress abuleeta waliwo obwijja olwa DNA nga luli mu lunyiri lw'abantu waliwo obwakumanti omuntu ali omwenge naye abantu baganya okwesiba ku kyomwenge bakibalinamu interest naye abasawo bagamba bakugu bagamba nti bibuleeta bingi nnyo sotu mutawumola mutalya bulungi mutalya buludde era obulwadde obulwaduma bwantusa ku mbeera nti pancreas yange teproducinga enzymes zimala kugoya mmere nfunemu ekiriisa ekiva mu mmere so bakwano bange obudde bwansanga embeera nga bwemwagiraba ne baadmitinga Nakasero hospital maama wawe ne taata wawe ne famire mwena mwaliwo beebaza bwe twabeera Nakasero abasawo bakola omulimu mulungi yoyo nno Chameleone yagambye yavudde ku mwenge amulabako ng'agunywa ne sigala yabivuddeko ebyo byonna kubanga abasawo bamugambye kulira namukwano gwange nnyo nfiira mulago weta juyetiza wedde nakumumanyi nalubirirwa kuba yali azze mu ggwanga ngazze okukola ebintu bye nga tulina pulani oluvalo tugende e Saudi Arabia nga mukwano gwe naye kyembi yansala ndimulwadde nangamba kizosusa kuvaamu Saudi nzirayo mu America ndibweraliikirivu nnyo sigamba nti abasawo wano tebakola buli mulungi naye mbadde kusaba tujja kusobola kuwonanga bakatino ina bangi mikwano bangi bakukyalira wetaba okuwumula nsaba nkutwale mu America owumulenga bwojjanjabwa so Juliet nakola enteekateeka netufubutuka wano nga mwanda bakwano bange nga nange simanyi kiddako nawe nanzijukira nagamba maama wange okufa n'obutanyabwa genda kulwana sikulwana obwomula nwanirya ffe ffenna abagabekabiri bwetufubutuka wano netugenda mu America twatuuka ennaku z'omwezi nga 22 netubeerayo Christmas netusanga kale Chameleone ng'atunnyonnyola ku bulwadde bwe bwe yabadde mu America byonna era abasawo e Nakasero kye bamwambe kyali kinumala America bwe bakola ki bwe twatuuka edda ne twakola obukujjukujju empapula z'e Nakasero tetwazibalaga tusobole okompeyalinga n'okulaba oba Nakasero kibuga kituufu oba kikyamu neera diagnosis yavaayo ebiri Nakasero kale bonga Abamerika ne bagamba manyi kasooke tugiyite emabega tebaba bakwagala kola operation bagamba oba pancreas yange teproducinga enzymes zimala kujja bikiyisa mu mubiri okussa mu mubiri tukibypass nga tutya awo kambuuke ebinyo ebyaba makati awo abisidembeera mu ddwaliro oluzaala omwana leero bwetana kubirindodde ewamu kubanga ebitanda babakukosa ku bantu babanna so neezera ewaka abasawo ne baŋŋamba mpumule ne bamprescribinga eddagala
kakati osangibwa nga teweesobeddaga baprescribing osobola okufiirayo baprescribing eddagala baliyita creon erimu ku byo amadagala mangi ge baprescribinga mugakatono mulunga nga tisisobola bina bwomu eddala oludagala erya creon ebaprescribingira okuba nti enodimira nga sinabakulya nodimira amaze okulya treatment y'emyezi 3 ng'ebula $1. kale ye Chameleone yeebazizza Juliet Zawedde ne Wizo Manizo kubanga tebibadde byangu. Amerika wa Juliet Zawedde yanatuukira wakaawe bingi abantu be basookulira balimu bakuze okuzuuzazuuza n'eyambakakasete Juliet muntu bulungi nnyo. Juliet yali asobola okusalawo obunziruukirira naye n'abaana be nali tubaayo babadde bakaaba gaba Uncle Chameleone you're gone. So tubadde bantu bawamu nga tubeerawo nga family. Wizo Manizo Jaden naye nga gyali musajja wa butawaana bakwano bange Wizo musajja wa kabi naye lwansonga Wizo bwati bajjogera nani mu Amerika Juliet yambuuza tugende nani maama tugende maama n'agamba nze visa yange sigirina ddali tugende ddali n'agamba nze sirinya nnyonyi myaka egy'ennyonyi negibaako n'ambuuza ni bwawage nensukira nti Wizo alina visa y'emutwalo ki nemuga Wizo omuterekerako musajja watu yangamba kimu Chameleone bw'oba ogambye tugende ne mujja ku famire ye yatambira naye ku Christmas boxing day egenda yalina emirimu gye asatu bulunde lugenda yalina emirimu gye nga lumundi lugenda talina famire ye 26 ne lugenda Valentine's Day yali badde alina mukya kale ye Chameleone yeebazizza Juliet Zawedde ne President Museveni abamuyambyeko wabula akukulumidde nnyo abayimbi abegattira mu Federation ekulirwa Eddie Kenzo wadde okuwandiika ka post nti Chameleone akomawo legenti wadde okugenda ku kisaawe Chameleone nze ng'omuntu nadde siriiwo nabadde ndi mu East Nile tubadde tulinayo omukolo gwa abalwanyi olwanizi b'eddembe eyumbe then n'okubeerako mu constituency okuyambako ku Fifi here and there maze almost a week naye nayogera ne Uncle P yankubira like on Friday na yajja wano manyi Uncle P is a leader here at the Federation yajja n'atuuza aba secretariat n'ababulira ekirina okukolebwa then nange nankubira okumpitiramu kibateesezaako in terms of okukima Dr. Kusaawo nenkuba immediately essimu ku secretariat nga mbabuulira kyetwogedde ne Uncle P ku ssimu yankubira emirundi ng'ebiri kati ne baŋŋaaka bakikoleko then awufene to proceeding the next day okugenda eyumbe tenetiwaka ze olumu ziba okitegeera so saali nnyo ku ssimu naye nange nalabye nga tebansindikira video Chameleone ekola ki acomplaininga nti byetwateesaako wano ne Uncle P ndowooza tebabikola nenkuba ku secretariat wano essimu ne baŋŋamba nti bakubira Uncle P nga takola ki nga takwata kakati ate nabo ne bakola ensobi ne batagenda mu maaso nakyo bali balina kukola lwa nsonga mbu bali baagala sooka funa confirmation kuva Uncle P kati awo nabo mbanenya abasekretariat yaffe wano naye nga next time tujja kukitereeza ekitegeeza abadde tayagala muntu mu buntu yabadde alina ebintu byayagala nedda yadde ayagala abantu bino byali byaffe naye yenyini abadde tabimanyi byetwateesaako ye nga Chameleone ali tamanyi nti tulina kyetwali tuplanning kati ye concern ye yabutatulaba vuiki mutuufu oba ekitegeera and Uncle P wabanga vice president Uncle P vice president era yabaddewo ne kati omayize brother kati ebiseera ebisinga yamulabira mu kategore eri ava matches erida here naye ayina wamulabira nga osanga yamulabanga bro wadde agamba alinnya mu ngatto bbiri naye we shall have a meeting with him and all shall be well. We love Chameleone
nekenyini mwagala nnyo naye akimanyi naffe wano tumubeereddewo nnyo ne mu kugenda ne mu ddwaliro twakontributingako ne bwaba ategese ekyo tubaawo ne tuteekamuko akatono ne tugula obutebo kamu bubiri tumwagala nnyo like all shall be well. Oli mukulembeze we mu federation n'ennamba yaginya lwaki bubaka yasaza obuyisiza ku stage? Buli omu reactinga mu ngeri ye. We all react differently. Abayimbi abadde bangi abavaayo nga boogera ebiri negative ku federation nga bagamba nvuddeyo oba oli abadde batonotono. Kiri wathe okuluzinga Kamiri mu federation? Federation, it is here to do so many things. Isingira ddala policy okutereeza mu bitunyigiriza in terms of policing, no ku unity, then n'ebirala bingi. We are overwhelmed because this is a new organization. Ate nga naffe abagikulira we are very very busy. I'm a very very busy person. I have to perform, keeping omulimu gwange ng'omuyimbi. N'abalala bonna bali ku secretariat bayimbi bonna bayimba because twayagala tusooke tukozese abantu abakola omulimu guno bennyini beekwatire message yaabwe, and they have done a great job so far. Naye ebiseera ebisinga mubaamu obutagenze bulungi bwe bayinza otusonyiwa, but we have to all agree nti so far so good. President, bino byatuuse wamukubiddeko ku kasimu oba oli awo n'oyogerako naye? Njamu meetinga in person Bisegere. Mr. Dikefu, Chameleone bwe yabadde akomawo ebimu ku statements yakoze yabadde yeebaza president omukulembeze Kaguta Museveni ng'amugamba nti y'omu ku bakiriyalinze bills ze ezabadde zimulemeredde mu America eyo ez'eddagala. Well, ng'ekibiina kya federation omuntu bw'abanga alemeredde